kulonda kwa president ku nkomerero ya wiki ewedde era nakwo kwawanguddwa president aliko Alassane Ouattara ono atuusa atya okuwangula ekisanja ekyokuna eyajja ng'alwanyisa Gbagbo olw'okulwa mu ntebe kwegamba byampuna gwe yali alwanyisa yali amazeeko myaka 8 naye ng'alaba mingi kati ye ekisanja ayagala kyakuna yawangudde kyakuna n'obulu 89 n'obutundu 7 ku buli 100. Kakati kyeyasinze okwekwasa okukomawo ku kisanja ekyokuna agamba bali mu ssemateeka mupya okuva 2016. Jjukira kisanja ekisooka kiwangula 2010 Gbagbo n'alemerako naye era ku ntandikwa ya 2011 n'alayizibwa 2015 n'awangula ekirala. Kati ssemateeka bw'akwatibwamu mu 2016 Alassane Ouattara ne banne awo baali balaba ssemateeka mupya era nga ssemateeka oyo biri ebisanja eby'emabega tabibala. So kati mu ssemateeka oyo ku myaka gye 83 kino babala nga kyekisanja ekyokubiri era kyekirina okuba ekyenkomeredde we kiriggwerako ajja kubeera myaka 88. Tetumanyi oba naawe ali mukwatamu kubanga bw'aba Popi avuganyiza ku 92 naye asobola okuvuganya. So kakati ekyo kyeyesibyeko ne ssemateeka mupya yamukomezaawo. Ekirala yafubye okulaba mu kalulu kano nti bakandidates abaliko amasannyalaze tebabakkiriza kujja mu lwokaano. Sikulipiti y'emu ey'omukyala Samia Suluhu Hassan. Candidate abadde asinga okuba n'amaanyi ye Tijani Thiam baamugyemu ng'ensonga gye beesibako mu 87 yafuna obutuuze bwa Bufalansa bwe yali agenza okusoma. Mu ssemateeka wa Ivory Coast bw'ofuna obutuuze bw'ensendalo bwa Ivory Coast busazibwamu. Kati nga baga nti we yakomerawo juuzi okwewandiisa abeere ku lukalala lw'abalonzi ekyo kyakolebwa wabweru w'amateeka kubanga yalina kusooka kusazaamu bwe Bufalansa. Kati ne bwe yasazizaamu obwa Bufalansa kooti zaagambye nti ekyo yakikoze kikeerezi mpozi alinde kulonda kuddako kuba yabusazizaamu kati nga akkirizibwa okwewandiisa naye ng'abakikeereza okuvuganya mu kulonda okw'omulundi guno. So kakati oyo ne bamuggyamu. Omulala eyani mutawaanyiza ye Laurent Gbagbo bwe battunka mu 2010 oyo naye bamuganye nga beesigama ku misango egyamusinga awaka egya ICC yagisinga ne bamwejjereza naye waliwo egyawaka egyamusinga. Kakati oyo ne bamugaana okuvuganya. Omulala yandibadde ow'amaanyi Guillaume Soro ono ye yaleeta nno Alassane Ouattara mu 2010 kubanga abayeekera be baakozesa eryanyi ly'emundu okugamba Gbagbo nti togenda kufuga wano ng'omegeddwa mu kalulu. Ate nga yali abadde Ssaabaminisita mu gavumenti ya Gbagbo era emyezi egyasooka mu bukulembeze Alassane Ouattara n'amulekako nga kuba Ssaabaminisita oluvannyuma n'afuuka sipiika ekifo kyabaddemu ebisanja 2 fakiti 3 okutuusa 2019. Kati awo lwe baatabuka kasita Alassane Ouattara yategeeza nti akomawo era oyo yaddukana mu buwaŋŋanguse kuba naye emisango n'ebibonerezo bamuwadde bingi nga taliiwo. Ekimu ku bibonerezo bye baamuwa kubajjukira yakozesa amaanyi g'emundu okumuyamba mu 2010. Kati ogumu ku misango gye baamuvunaanyira gy'omukka muvi kwagala kumaamulako gavumenti ya Alassane Ouattara. Awo baamuwa ekibonerezo kyakusibwa bulamu bwe bwonna naye ng'ate alinayo n'emisango gy'obukulupya awo baamuwawo ebibonerezo byakusibwa myaka 2. So naye ne bamugaana okuvuganya. Kati akalulu n'alekamu bakandidate abalala 4 nga mperekeze n'olwekyo teweewuunya lwaki yafunye obululu 89 ku buli 100. Be yaleseemu mwe muli Doni Mero, mwe muli Henrietto Lago, mwe muli Jean-Louis Bilo ne mbeeramu ne mukyala wa Gbagbo. Kati ye yafunye obululu 89 n'obutono 7 ku buli 100. Eyamuddiridde ye Jean-Louis Bilo abadde minisita mu gavumenti ye ow'ebyobusuubuzi eyakutte ekyokusatu. Yafunye obululu 3
ku buli 100. Mu kifo ekyokusatu ne mbeeramu Simone Bagibo, mukyala wa Bagibo. Bayawukana mu 2023. Omwami bwe bamusumulula n'akomawo. Ono n'agenda mu kkooti ne baawukana, so tebakyali bafumbo. Bamuganye okuvuganya eyo omukyala ne bamukkiriza okuvuganya. Kati omukyala yakutte ekyakubiri, yafunye obululu bitundu 2.4 ku buli 100. Doni Mero n'afuna 2 ku buli 100. Henrietta Lago n'afuna akalulu kamu n'obugwamu ku buli 100. Obusigadde mu mwabadde obululu, obufu, invalid votes, n'obululu nga omuntu yazze ne bamuwa ballot paper n'agiteeka mu box nga talina gwalonze, bakoze protest vote. Yazze nabo baawezi ng'ovudde mu bya percentages, abo baabuse babadde basoba 5,000. Yazze ne bamuwa akalulu n'agenda n'akateeka mu box nga tewali gwatiikinze. Va ku invalid votes ababwonoonyi, kati ate n'abamu ku babwonoonyi naye yabadde protest votes babadde na 10,000. Abo babwonoonyi mu bugenderedde. Kati kikulaga nti abantu bangi abazo ekisooka overall abazze batono 50%, 5 ku buli 100 beebazze. Nene kwaba abazze mulimu abazze nga bazze okulaga okuwakanya ng'akalulu bakatta mu bugenderevu kubanga n'atalonzera naye abaakasi. Bw'okwata akalulu kwata ballot naye n'ototiikinga, ate omulala n'akakwata mu ky'okuteekako tiki oba ekinkumu n'agenda awali mpinga n'amuteekamu maaso gonna yonoona n'akakola by'ayagala, n'amufuula kagologoosi. Abo nabo babaddeyo nga ye protest vote yaabwe. So kakati akalulu bwe katambudde. So bwe weetegereza abantu bakooye ebyokulonda era okujja mu bacandidates kuba bamazeemu amaanyi, kubanga Alassane Ouattara bwe yali ajja mu 2010 abantu abajja mu kulonda voter turnout yali ku bitundu 80 ku buli 100. Kwa kumpi buli mulonzi yeewandiisa yajja 80 ku buli 100 eyo turnout ebeera waggulu ne bubeera mawanga g'abazungu, demokrasiya gyaludde. So ebbugumu lyali ly'amaanyi. Ku mulundi guno 5 ku buli 100 beebazze era kawedde bwe kati buli omu kyabadde asuubira. Bali abagibwamu, in fact bali abagibwamu bo enteekateeka yonna abadde bagikuba obuswanyi era nga bagezaako okunga abantu baabwe okujja ku nguudo okuwakanya enteekateeka yonna eno ey'okulonda. Ni ku nkomero bo bitewe byawedde. Jean-Louis Bilo yayozaayozezza omuwanguzi nga n'akakiiko tekanalangirira byankomeredde. Simone Bagibo yakutte ekyokusatu naye yayozaayozezza. Kakati bo bano baawukanako ne Tanzania, baawukanako de Cameroon. Omuntu akkirizibwa okwekubira endulu mu gye bayita Constitutional Council. Era Constitutional Council kati erinze kulaba oba waliwo eyeekubira endulu, naye yakutte ekyokubiri n'ekyokusatu baamaze dde okuyozaayoza omuwanguzi. Kati Constitutional Council ku nkomerero yeyina okukoona stamp mu bino ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. Bw'anaaba yeewemulugunya ejja kwetegereza okwemulugunya okwo ew'ensala. Bw'ataabeewo ejja kakasa ebyaleeteddwa akakiiko oba ebyalangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda. Kati kino kyekirindiriddwa mu ggwanga erya Ivory Coast. Nga tugyeko ebya Constitutional Council okwekubira endulu obuteekubira ndulu, naye kumpi bye tulabye Tanzania byagala okufaanana ne bye tulabye Cameroon. Si byagala okufaanana, bye bimu. Okay. Kiraga ki ku lukalu lwa Africa? Kuga kiraga okutambula nga tudde emabega. Kubanga katunula butunuuliza Ivory Coast ebadde esenvudde yafugwa nakyemalira emyaka egisoba mu 3 Felix Houphouët-Boigny. Naye ng'ojjako bwa nakyemalira alina bingi bye yabakolera era erinnya liri kyavuga n'okutuusa olwaleero. Kyakyola nti Nona Alassane Ouattara ekibiina kyakiyita pate yaba Houphouët. Kubanga erinnya likyavuga mu byobufuzi bya Ivory Coast. Yali nakyemalira naye yakola. Kakati obwa nakyemalira bwe buvaawo ne bafuna Bedi Kenan ajja ku bukulembeze
n'awambibwa oluvannyuma. Bw'awambibwa ensi n'efuuka yakirwanira entalo z'abayeekera n'ebirala. Bagibo maanyi g'abantu ge gaamuleeta kubanga ge eyali awambye yali tayagala na kumuwa buyenzi. Mu kujja kwa Bagibo bannansi ba Ivory Coast baalowooza nti tuwangudde amaanyi g'emmondo. Bwe yakwata entebe ate n'afuuka nakyemalira n'ayagala okusibira buli muntu ebbali w'ebyobufuzi. Abantu era ne bajja mu bungi nga bawagira Alassane Ouattara okukomya nakyemalira bwa Bagibo. Ne balonda akalulu. Bwe bakalonda Bagibo n'alemerako n'aggyibwako ku kifuba. Abayeekera aba New Forces nga bayambibwako amagye ga ECOWAS aga ECOMOG ne Bufalansa ne bajja Bagibo mu ntebe. Ivory Coast neba n'essuubi nti Alassane Ouattara agenda kutuggulirawo essuula empya. Ebyembi batambudde ekigere kimu maaso batambula bibiri nga badde emabega. Kakati byo ebya Cameroon bibadde byebimu okuva ku ntandikwa okutuusa olwaleero. Ebirala ebyennyamiza bye bye Tanzania kubanga Nyerere yali nakyemalira naye nakyemalira yalina omutima ogwagaliza ensi ye. Tewali likodi nti yakwata mu nsimbi z'omuwa omusolo kuba yali agala okwekusa n'ab'eŋŋanda ze. So lwakyola nti ku nkomerero ebibi bye ebyobwanakyemala bannansi ba Tanzania bakkiriza okumusonyiwa. Era ye kennyini yakikkiriza nti yali n'ansobya okusiba ebibiina by'obufuzi n'abisumulula naye n'agamba ye engeri gy'atabitegeera kaaveewo ababitegeera batambulire mu bibiina by'obufuzi ebingi. Kuba yali akkiriza nti gwe mulembe ogwali guze naye nga ye takkaanya na nkola yaabyo. Kati awo nawo wabeerawo essuubi nti Tanzania yali ekola ki? Esenvula n'ejjali Hassan Mwinyi, Munkapa, Kikwete. Kati essuubi lyali lize nnyo ku Kikwete bwe yatandika ne kaweefube ow'okwagala okukyusa amateeka agakwata ku byokulonda nga Luutu Mukasa bw'atugambye wano. Luutu Mukasa bwe baagenda Tanzania baasanga ng'omuggundu gw'amaanyi ate nga gavumenti yegukulembedde naye gye byafiira kizibu okumanya ani asobola okubijjayo okusoomooza kunene kuba nzize nkyogera nti wano mu East Africa ku puroguramu eno nzize nkyogera ensi eyayisa ekigeze ekyo ekyokukyusa obuyinza mu mirembe nga buva mu kibiina ekimu okudda mu birala ye Kenya. Era ye yakayita ekigeze eyo yokka. Ffe abalala ffenna tukyali mu kugezesebwa era nzize nkyogera naddala ku Tanzania nga abantu fact abantu bangi babadde bampakanya n'emabega ne kati eno embeera enejjeereza. Waliwo abadde balowooza nti Tanzania nayo yamala nga nkigumiza nti temalangako. Kenya eyise mu test kubanga okwo kwe kusoomoozebwa okusinga okubeera okukulu mu nsi nti 2023 Daniel Toroitich Arap Moi n'ateekawo kandidate wa Uhuru Kenyatta ne bamumega n'akkiriza okuwaayo obuyinza si kya bulijjo. Era nina ekyokulabirako kyenziza empa ku nsonga eyo nga kiva mu bigambo bya Ruto. Ruto agamba nti kuba yali minisita mu ofiisi ya President Moi y'omu ku baminisita abatono abaasigala ne Moi ng'awagidde Kenyatta kuba bangi badduka ne bagenda ku opposition okuwagira Mwai Kibaki. Ruto naga nti tuba tutudde mu State House tulaba ebiva mu kulonda. Minisita munno omunambuza nti naye wali bye tulaba wano mu kisenge Muzeeyi Moi gyali naye byalaba ko Ruto nti ye minisita naddamu nambuza nti olowooza agenda kubireka bisigale bwe bityo kwegamba ne kusaawa envanyuma waliwo minisita abaali bakyasuubiza nti Moi agenda kusazaamu ebivudde mu kulonda alangirire akakaka kiko k'ebyokulonda kalangiriraani Kenyatta teyakikola. Kiba kinaakwata obuyinza oluvannyuma Uhuru Kenyatta najja awangula obwa president ku lulwe. Ekyo kyali kigezo kinene. Ekigezo ekyokubiri kye kisembyeyo wano nti Uhuru Muigai Kenyatta abadde awagira Raila Amolo Odinga ku bwa president. Wandirowooza nti ajja kukozesa system zizonna Odinga awangule. System zaagaana Ruto n'alangirirwa. Era ekyo kikulaga amaanyi ga demokrasi mu ggwanga lya Kenya. So kusoomooza kunene
eri amawanga ga Africa bwolaba ebye Cameroon bwolaba ebye Tanzania bwolaba ebye Ivory Coast kubanga ekyamaze kiri mugira sitogenda gamba nti ekiriyo bantu kibasazeewo abazungu kibayita will of the people tekisoboka. Okay, tuli ku 88.8 kya Voice of Africa Radio Buganda.